Mwe mujjukira omuwala eyali yeegwaniza Aviator, omuwala eyawoggana ennyo nga Aviator amukubiddeko kasimu nga bali ku TikTok live, era omuwala oyo gwe yasuubiza nti nno agenda kubanga amugulira iPhone. Ani amujjukira? Engeri gye muyina nnyo olugambo temuyinza kubanga mwamwerabira. Omuwala oyo mukyamumanyi, olaba nze imumanyi munnalugambo munnammwe, olwo mmwe abalusinsa nkisuubira nammwe mumumanyi. Omuwala ono avuddemu ebigambo igwe wenna atabiwulidde tugenda kubanga tubibateerawaawo. Omuwala avuddemu ebigambo, muve ku biri ebya Donasia byabadde ayogera, nayogera kino nasabika kino nasabika kino, nabeera ne Calvin Kayanja ne babeera okwo ne bawoggana ne basabuka ne boogera kino ne boogera kiri. Omuwala avuddeyo n'atuwa a professional message ng'egenda ku buli munnayuganda yenna. Message eyo njagala ogiwulirize, si ye yekka yayogedde. Waliwo n'omunnakenya oba munnakenya avuddeyo naye n'akaaba amaziga okufaako bufi, ng'akaaba ng'agamba lwaki Aviator yawasizza. Babadde bakyamwagala abeereko ku intaneti nga si mufumbo, abeereko nanga abaana abawala. So Aviator ayina ba crushes bangi nnyo, abawala ababadde baagala abaganze bangi all over the world, kubanga munange he's a public figure, ayina content omulungi, ayina following ennungi, teekako ne mukyala we. So abantu babadde nga bamulaba nnyo nga bwagenda live. Of course ayinza okwezayo abantu 100 nga bali busy balaba abawala abeemoola ne beemoola, ate si ayogera yeemoola n'ayogeza eggono, yenna ayogeranga mulangira. Kwegamba bannange ndowooza buli muwala amulaba nga gamba ono ddala asaanye abeere omwami wange, asaanye abeere bba wange. Olaba ayogedde bw'ati ng'ali just ku live. Olwentuukako naye eri mu kisenge agenda kwogera atya, munagamba njiya biyiye, obutambi ngenda bwo baterayo nammwe mwewulirireko. Wabula nga yenze Shiba adita subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku kade akali awo waggulu buli video gye tuteekayo eberenge ekutuukako. Ate era ekyokola okimanye, bw'oba omaze okulaba video commentinga tumanye nti ekutuuseeko, tuwe endowooza yo igwe nga alabye oba awuliriza. Katugendeko mu katambi katuli mu kwogerako ate era tukomewo. Unfollowed Mina obanga Mina unfollowings awongo omanyi oba kikyandiki naye toyina kyomanyi olwokubanga social media egambye naawe ekitu ekyo n'okiteekamu enzu. People, some of you show us you didn't go to school, some of you show us you illiterates, nze sagala, nze sivuma, by the way, nze sivuma. If you're asking about the iPhone now, we call a content your mulungi bakusime, hey, you will be gifted. What's the gift? Naye byokuddawo. Shani, thank you for the flower. Can I bring a ring? Him is. Oh, you want to kill me? You want to kill me with your gifts, eh? Nja kutte ebyama byo Tasha nja kutte ebyama byo. Ndete n'amaloboozi g'omuvubuka akubanja engoye ow'engatto. Ku myaka gyose nga tolina ku lujja. Ngolowooza buli muntu gw'ogamba okyagala nnyo okuba nga bakulira ku lujja. Oli akulya yakulekaawo. Nze toddangamu kumumanyira mwana. Nnyo kuyomba na buwala bwako muyombe ne bali ba pressure be balina ag'amaanyi agayombayomba ebyo by'ekisiru. Nedda banaye mujjagamba tino denoyomba nti oba omuwala nti gwe wamusookereza yakoze video. Bwe yakoze video nateekako komenti yange ate eno video eno gundi ogiraba, komenti yange yiyo ya nnaku 3 emabega agizeemu leero n'alyoka agamba in all comments this is the one you have. You have been looking for my attention for so long, but trust me, you will never have it. May God bless you. N'olabira ddala omujjega awedde emirimu.
Nolabira omuddewo just kugamba gold cost for life because gy'okozesa gold cost gy'okozesa kozesa ku maana makale. Musooke muve ku oyo omukyala sigwe tuleko kati munnange tugenzeeko ew'omukyala omufumbo kati ngamba Mina the Queen mwena we mbadde mumuyita nti Mina the Queen omukyala akyasinze obulungi mukyala wa Aviator the Aviators tugenzeeko mu makage ne tubeera nga tumukyalira omukyala ono yatulaze nti kati temuddamu kumpita bya Mina the Queen ewange tebikola imwe abaagala okunywa obutwa mu bunywe mufe of course nze temulina kye muŋŋamba obulamu obwange ndi busy boommaking the way I want my life okubanga butambula mwe ba social media in-laws temulina kye muŋŋamba bwe nali njagala omwami wange temwaliwo kunsalirawo oba nti nina omwagala oba siina mwagala nze mmanyi ekika ky'omusajja gwe njagala na lwaki imba mwagala ebyammwe tebinkwatako ate wano eno akoze ekintu obwedda kye nnindirira mu budakiika obwo obutonotono tujjukire nti okuva bwe bavudde ku mikolo tetunaba kufunayo ene video coming from those two ngamba okuva ewamwami Aviator tanaba kubanga ate akatambi konna era nkebeddeko ku mukutu gwe ogwa TikTok nga tanaba ku releasinga video yonna oba yakuyimba oba yakwogera tanaba ku releasinga video ku Facebook page tanaba tekayo video ya dog posting ekifaananyi kyonna yaddotuwa updates zonna tanaba bakyali into silent meaning balabika bakyalimu honeymoon benjoyinga benyiga ku massage batambulako nga bali bwereere okuyingira ekisenge banabako babiri be byonna babikola bakyali mu honeymoon tebanaba kubanga batuwa updates zonna wabula nga ate omukyala ye avuddeyo n'agamba abantu baneeno kambateekako stop imbakakasa nti omusajja wange akoze ekikati no wagenze ku mukutu gwe ogwa TikTok teekako ne Instagram n'abanga akyusa amannya g'abadde yeeyita kati n'ateekako Mrs. Nyanzi ekitegeeza nti nno mukyala Nyanzi omubwa atikanka kudiremu agenze ku mutimbagano gwe ogwa Instagram teekako n'ogwa TikTok n'abanga akyusa amannya ffe ge tubadde tumuyita jjukira tubadde tumuyita Mina the Queen wabula agakyusiza mu bwangu nnyo n'ateekako Mrs. Nyanzi ng'akafaananyi awo wengenda okabalaga ng'omukyala akyusiza amannya kino no nze kinsaanidde nnyo okubanga bambi she so proud awulira nti munange omukyala ekyo kyonna kyasaana awulira nti nno afunye ekitiibwa kyayayanira okubeera mukyala wa gundi munange byebyo nno ebivuddeyo ng'ate era tunabagenda wala ngenda kubatwalako mu katambi akalala ne kansooka embeera imbalaga ki ekituusewo omukyala akikoze atya ate era tukomewo. ate muyina kye mumanja mumwe n'aba subscribing kweno channel and of course nga bwe nabagambye intino updates ngenda kubanga nzibateekerayo gwe tula butuuzi owagale akabina teekako n'amaaso ogaleke nga galaba bulungi waneno tubaleetedde akatambi k'omwana muwala tetumanyi oba wanzaalo ki oba ava Kenya oba Tanzania oba Nairobi oba wa bwavuddeyo naye nata akatambi n'akateeka ku mukutu gwe ogwa TikTok n'abanga akaaba amaziga mangi nnyo ng'akabira Aviator era nga gamba banange Aviator lwaki wakikoze lwaki wandeseewo nze nkimanyi nti byenjogera abantu abasinga temugenda kubanga mubitegeera naye munnange nja kumala imbikyusa mbyogere mu lulimi olulungi mwena lwe mutegeera omwana ono akaabye amaziga mangi kyesitamanyi amaziga abadde akaaba gasanyu oba akaabye maziga gannaku ngenda bwe nasoose obagamba nti nabawala bangi nnyo abali ku mutimbagano ogwo naddala ogwa TikTok abali okonga bo eyimu yaabwe yakukyokoza basajja kubeerawo okwekoza bitaliimu kwenyenyeza bobinaakweyambula kulaga bitundu byabwe byakyama basikirize abasajja ate era abawala bangi nnyo balinako ba crushes baabwe bangi nnyo nga balina abasajja be beegomba kuku so
omuwala oyo ndowooza y'omu ku bo avuddeyo n'akaaba amaziga akaabye mazibu tetumanyi oba akaabye nga faani oba yanyumiddwa oba awulira ssanyu oba awulira nnaku oba tetumanyi kimukaabiza amaziga gano kubanga akatambi kakoze munnange tekali mu lulimi lwaffe lwe tutegeera akatambi kali mu lulimi lwe lwategeera era nsuubira abo bamufolowinga tekako n'esimu ava be bagenda okutegeera ebigambo byayogedde naye according ku situation eriwo nti tubadde tuli mu kwogera ku mukolo gwa mwana mulenzi Aviator ate era ng'ebivuddemu mu birabi nti bannayuganda banne bamukyukidde ne babeera nga boogera ebintu bingi nnyo ate era ebifaananyi ne bu vidiyo nabwo essaawa zineno ye number one trending couple eriko everywhere buli omu gyanyumyako ne bwogenda ku mikutu egy'enjawulo sites ez'enjawulo be baana abo bokka be bapositinzeeyo munnange byebyo nno ebigenda mu maaso ndowooza n'abantu abo bamufolowinga we bafunidde chance okubanga nabo bakola bye baagala katugendeko mu katambi kendi mu kwogerako ate era tukomewo kore ke lemogile gore Aviator se ya bana gabotse Aviator is not for the weak a nyako le weak a nyako o tsoga ka di-Kellogg's kore le modimo taba gona ga e tsene byebyo nno ebivuddeeyo igwe olowooza ki ku butambi bwenkuteereddeyo nze nabagamba nti updates zonna zonna ngenda kuba nzibateerayo bwolina okukola ekintu kimu okutuulaawo kulindirira lwenteekayo vidiyo ogirabe ate era okomentinge bw'okomentinga kituuzaamu nnyo amaanyi nti vidiyo n'omuntu atategedde ki kye twogerako ajja sinzira ku komenti gy'otaddeyo ategeere kiki kye tuli mu kwogerako wabula ate ne tubakubiriza ne tubagamba gw'obanga gwe mulondo gwe okusoosa okulaba vidiyo zaffe either obadde oyitawo buyisi oli ku bibyongo ogiraba oti esimu yo n'olabayo ka vidiyo kaffe n'okasiima tokoma okwo kukalaba bulabi kalayikinge okomentinge wabula ate ne channel woba obadde tunaba subscribinga koti kina buzibu okwate ne ku kade inti ofuuka omu ku bamembers baffe buli vidiyo gye tuteekayo egenda kuba kutuukako nze nabagamba nze Shila Adita nja kubeerayo nga matuusako updates zonna ze mwetaaga okumanya era ne mbasaba ne mbagamba temusubwa mubeereyo nga mulindirira biki ebyo byenziza okubaleetera tubateerayo ebintu ebyenjawulo ebikwatagana ku buli kimu as long as nga kiri beneficial tugenda kubanga tukibaterayo imbagala nnyo subscribinga okwate ne kade see you